emisiri bina gyemusinzira okubeera nga temugoberera mbaanirizako of course ku FAD Pro UG kwe muli era nga tuli ku nsonga za mukulu Tamale Mirundi senior nga bwe nabadde mbasuubiza nti nja kubeera nga mbawa update yonna yonna buli kinaaba kiguddewo ku nsonga z'omukulu ono paka wanatuuka okubeera nga te aziikibwa byonna byonna mujja kubeera nga te mubisanga wano. Abantu benjawulo badde beebuuza omukulu Kyagulanyi Ssentamu wa Bobi Wine ali ku ki ensonga zino azoogerako ki olw'ensonga nti Tamale Mirundi watuukidde okubeera nga ate ava mu bulamu bw'ensi eno ennaku zonna buli wabadde nga akola interview abadde alaga nti kakati awagira Robert Kyagulanyi oba ekibiina kya NUP oba awagira ebyo Kyagulanyi byakola era nga abadde avumirira nnyo abona bonna abawagira ekibiina kya NRM. So si bigambo byange, bigambo bya Tamale Mirundi nga wabadde nga abyogera. Ensonga lwaki abantu badde babanja eddoboozi lya Robert Kyagulanyi nga beebuuza nti ku nsonga eno ali ludda waaye oba oli awo anaasobola okubeera nga ajja mu kuziika oba kubanga akyali bweru wa ggwanga ku mirimu egy'enjawulo naye ng'obugenyi bwe era bunatera okubeera nga ate buggwako ate Tamale Mirundi wakuziikibwa olunaku lwa Sande naye ng'ebyo byonna biri awo Kyagulanyi yavuddeyo n'abeera nga ate agenda wali ku mikutu gye ejja social media era nga alina obubaka bw'asobodde okubeera nga ate ateekayo munzikiriza emmere nga ate mbubayitiramuko mu bufunze ate musobole okubeera nga temuwulira biki ebyasobodde okubeerawo sayidi eyo. Yatandise waati nti even those who disagreed with him on various subjects will agree that Muzeeyi Tamale Mirundi was an extraordinarily brilliant man. The nation will miss his sharp thinking. With great humor, I send my deepest condolences to his family and loved ones. Naye genfunyeyo galaga nti omukulu ayinza okubeera nga ate asazaamu trip ze oba emirimu gye gyaliko sayidi eyo najja okubeera nga ate aziika omukulu ono Tamale Mirundi. Ebino byonna nga biri awo abajaguza okufa kwa Tamale Mirundi waliwo akatambi ke mbaleetedde era nga bikyuseemu waliwo ekipeesobodde okubeera nga tekigwawo wansi mu comment section ogenda okubeera nga ate twesanga liking a video sharingirako abalala ate tusobole okubeera nga tutambulira wamu ffenna naawe tuwe endowooza kamutebe video zino ate nkomawo temuvaawo. Tamale Mirundi afudde. Kyali nnumye ennyo kubanga omusajja oyo muyigiddeko ebintu bingi nnyo. Kasajja kabadde kagezi nnyo naye nga kagezi mu byekisiru era tekinnumye olw'ensonga Tamale Mirundi abadde awagira abatemu abatutemula. Tekinnumye olw'ensonga Tamale Mirundi abadde na ready okuwagira Museveni paka kufaakwe amala awagire ne Muhoozi abatemu abatutemula. Lwaki mba nnumwa munnange nange ninange ndi muntu si tekijja kunnuma newankubadde akasajja ako nkayigiddeko ebintu bingi nnyo nze saasoma nakoma mu pifo naye akasajja kabadde kalina engeri gye kacyangamu empiki aya amagezi kabadde kagezi mu byekisiru. Wumalu Kiseka oli musajja Muganda. Wumalu Kiseka oli musajja Musiraamu. Fine otubuulidde n'otugamba nti wakoma mu pifo. Naye ku statement z'okoze ng'omusajja afudde tekyetaaga rocket science, tekyetaaga magezi ga ku mwezi, tekyetaaga kubeera ng'oli olina digiri okutegeera nti omuntu abeeramu ak'obuntu. Onfunye bulungi? Toyina kubeera degree holder okumanya nti omuntu waafiirwa ebintu ebimu byerekereza yahe n'osirika. Ontegedde bulungi nti yes ffenna Wumalu Kiseka tokibuusabuusa nze naawe tuli ku sayidi etya emu. Naye okubeera ku sayidi emu oba okuba nga tubadde n'enjawukana nga twawula mu byobufuzi ne Tamale Mirundi senior tekikujjaayo kola statement ya muntu atali muntu, ya statement ya muntu atali Musiraamu mu mutima si mu linnya. Omanyi byanjawulo. Toyinza kuŋŋamba nti ku basajja abakoze ebikolobero mu gavumenti eno Tamale Mirundi y'omu ku bo. Ontegedde bulungi? Bino togenda kwagala biwulira but byekugamba bye bituufu nti eno gavumenti ebadde n'abasajja abayina order eya shoot to kill. Ontegedde? Kati omuntu ng'oyo bw'afa ensi n'esanyuka it is very okay. Era ne percentage y'omuntu ne percentage y'essanyu ogiraba abantu bakulaga
era ne social media owulira ebiba bivuddeyo naye nze mu bantu bennakalaba abasanyuse nga mirundi afudde gwe nsoose okulaba andi kya buswavu si kya buntu si kya ddiini. It is very bad. Ontegedde bulungi tuleme kubeera kwagala kulaga nti no abamu bawagizi nnyo. Kiseka sagala olage nnyo nti gwe oli muwagizi nnyo, oyagala nnyo enkyukakyuka, oyagala nnyo Bobi Wine, oyagala nnyo NUP. Okwagala nnyo NUP tekikuggyako ka buntu. Okwagala nnyo enkyukakyuka tekikuggyako ddiini yo. Okwagala nnyo okukyusa omukulembeze tekikuggyako buwangwa bwo nti yo Kiseka oli Muganda omufuta sobya. That is one. Oba badde tokimanyi omufu bwafa byonna tubimusonyiwa ne tumusabira omwoyo gwe omukama agulamuze ekisa. Naye bw'oba ovuddeyo n'osanyuka n'ogamba yalyose y'omu kubanyigiriza kati kino kankigamba okuva na leero Umaru kijje kunze ng'ate nze akugamba ndigoonya byenkugamba bwe nkugamba nga nti ebyennyanja biweddeyo kkiriza kubanga gye nsula mu nnyanja 50% ey'abantu boolaba mu gavumenti tebagiriimu lwakuba baagala nnyo. Ako kategede 5 ku 100 abantu boolaba bali mu gavumenti abaleekaana ennyo aboogera ennyo tebaliyo because baagala nnyo gavumenti, baliyo olw'ensonga survival. They want to survive yembeera. Era abantu abo bodda nabo ne beggalira mu kisenge ne famire yaabwe n'abaana baabwe boogera nti ekituufu eggwanga liri upside down naye tebalina bwogerero. Kati musajja wattu mirundi ku birungi bye yakola ku kikopo kye yakuba n'emyaka gye yakolera gavumenti talina kalungi ke yagijjamu koyinza munenyeza kutuuka ku level efa n'oseka. Waliwo abantu abasaana okusekerera nga bafudde gye bali ng'ensi kiri mu black and white nti gundi yajojobya gundi n'atukola bwati n'atukola ne bwati. Abo abantu gye bali nesi bano ba mirundi talina kyalidde. Tovangayo n'ogoba ow'eddiba ng'oli atutte ennyama. Abantu abatutte ennyama abalina ebibumba abalina emitima abalina ebiwoowoolo mwe bali mu gavumenti eno. Musajja wattu mirundi kabuuyi kunte namba ne kabuuyi wemba simuwadde mungi kati sinze omu kubayinza okusanyuka. Me and his son, I'm talking about the junior, we've been having issues. Naye atasobola kuvaayo nga kitaawo afudde n'ensanyuka. Obulumi obwo simanyi we bubeera bati abaali babulozezzaako bagamba akakaseera kabeera kabi nnyo. Tomenya mitima gy'abantu, leka abantu bakungubage. Mirundi talina kyeyabba kiryawo, talina ttaka lya muntu, talina sito ya mayiro gye yatwala, talina ddagala sente za ddagala lya ddwaliro oba erisa sente 1 oba 2 oba 3 lye yatwala. Talyangako ku sente z'abalema, talyangako ku sente z'abalwadde ba mukenenya. Nedda Umaru beera mwaka obuntu. Leka struggle ate gifuula nti nno gwe toyina ka buntu, toyina ddiini, toyina kinedda. It is not right. Webake kya bugazi, webake ku kitanda kyo, otunule waggulu, otunule mu ceiling, onywe ku mazzi agabuguma. You withdraw that statement. It is very wrong. It is very bad. Fe abantu batukoze ebintu naye omuntu waafiirwa ebimu osala. Kale sanyukira mu mutima bati tokiraga. Kibi nnyo, kibi nnyo, kibi nnyo. It is very wrong. Ogwo ekyo ekikola ky'okoze kya bukaafiiri, ekyo ekikola ky'oboze si ky'abantu obanga atalina musaayi. Many of you mugenda kuddaawo muwogere ABCD but Umaru ky'okoze, you've made a very big mistake. It is wrong. Muntu tafa n'osanyuka bwotyo. Mirundi kiki yali akutwalidde yaahe? Nze mirundi be bamu ku bantu ababadde batuuse ku level nga newe mbadde mutwalira ku level ya Katolubwama. Katolubwama newe yavuma Bobi Wine nasekanga busesi. Oshegedde era bw'otuula ne famire ya mirundi neekubuulira oba n'ogibuuza ki ekyamusse bajja kugamba ebintu weewuunye. So please
withdraw the statement okoze kintu kibi nnyo kituufu yagikolera ababaddemu naye afudde n'obulumi ku mutima ne famire ye si nsanyufu bati tebalina kyakkola kyekyo ekigaali kye bayingirya yaahe kibi nnyo naye omusajja yafudde mirundi ne bannaye yafudde ffenna tukimanyi yafudde twabeeranga naye wano kati omanyi tetuliddamu mulabako wano wonna obeerera alingaako kato tetuliddamu alinga byakusaaga sajja wange oyo piki namba ogenze kaaba sisobola mirundi annumya ate manyi nti ogenze kaaba omanyi naawe ezziga lyo liri wala liringa lyange nze okuvaamu ezziga omanyi kintu kyamaanyi omanya balina we omanyi nti omusajja affe oyo tetuliddamu mulabako wano wonna okibayi oba tokibayi okola kyekyo obujonjo bwembadde nzija mu maaso naye bannange ba youtube oba bannange oba muli falumbe ekyo omusajja kaffe yagamba nti bife nga biwuunyeera bizaawe nga biwuunyekko nga n'abantu babeekokola naye ba youtube ate bakoze mufenga mufenga muwuunyekko nga n'abantu babeekokola bantu mmwe tulinze emirambo gyammwe ate nsaba katonda mpangaza nebe ku mirambo gyammwe kuba oyagala youtube yeekole tamale mirundi mumuyina ku mikutu gyammwe nakati yayongedde views zeyongedde tayimuzi wabulina kavidiyo kutamale mirundi naye nalumiddwa nnyo okulaba Saimo nono mwana wa Katolo Bwama ono yabeeranga ne Katolo Bwama yani oyo yali alowooza asobola okulipulesinga Katolo Bwama noyo era munnaabo omulala atambula ajagira bagenze ne balumba omukazi mama wa Tamale Junior bamulumbye bamutunuza mu bukamera. Can you imagine content kigogeno kujja ku mirundi gwotafuna Junior tena na manyi gwogera musajja tuyawenze dda Junior wali ali stark atunula bwati nga gwe bisobedde Obuganda gamba wemagazange embwesude ekyuma simuvuma ne bambi ali oba alinga natali kunsi ali awo bwati bamubuuza agamba nabisoma patabudi confused but in summary yatusana ogamba Junior confused in summary tugamba is devastated yatusana ogamba oba kati nsigadde nani munsi tewekubagiza Junior amu jali standing na Yasin kwa Yasin yazze wa mama wo ne abaddewo mukujjanja wa mama wo amu abaddewo ngajjanja wa taata wo a long time ate ne amusumbalo zasi bujingo wali abantu abadde bagatatawo ebyaddala bajja kwagala olina kukyusa mu lulimi olina kumanya nti munnange kati ono avuddewo si esawayo bikugamba naye lwaki mbyogeddeko nalumiddwa nnyo okulaba abantu abadde babaddeko content nga ne mu bulumi payini gye muli maama wa akabawanyiza bamutaddemu kamera bannange temuzikiza mwe mwagala kufuna kyenkala kyenabagamba luli ku Yisima nti buli muntu eyapostinga Yisima nga bayisima bankuya masasi n'omulambo gwe mwapostinga teyali mukwano gwa Yisima wala yagala content ne mukuziika mwakwata kamera ne muzisiba ebyayi ne musiruza mu ntaana we muti temwali mikwano gya Yisima just mwagenda nga mwagala content yakyeyoleka nga baddayo kuzimba amalaalo ge babukenya media bagenda era bayituma balala tebagendayo because baali mwagala content. That's why nze ku Yisima kwe nakoera ba YouTuber nze nakowa ba YouTuber nze nabeegobera temuddamu n'okumanyira nze nabeegobera nabakowa muli majini muli storytime video yo ngotabise ku mukutu nati kati nalabya abaana nga baseka nga bazina hozina mbutamane mirundi afudde ozina ki ekiri atabaala abamu muzina muli South Africa abala muri Dubai abala muri mu biyumba naye obwana amambuli wano bukulukuta minyina ffe tubuyambe ekyokulya nze n'abaana abakadama 8 mbalabirira nze mbaweerera nze mbaliisa omukisa gw'ogusazizaamu no njagala nkyogere ekisa kimanyi omanyi okufa kwa muzeeyi Tamale ono kukyatuyigiriza ebintu bingi oyina mukwano gwo ddala ayinza okunyolwa n'alumwa singa oba ofudde nga mwami Muyango ono bw'alumiddwa bambiraba okulajjana mirundi mukwano gwo mirundi siriguma mirundi jendo mirundi ow'amazima kali musajja watoola okuba akiddinganya nti talina mmotoka mpuliddeko n'abamugeraageranya ku buno obukazi obukaaba mu byalo eyo ku nnyimbe nga bwe busaba obuugi mbuwi afudde naye obuugi bujja ddi abadde wakeerayo mama sirina mmotoka n'ekiro nayagadde ogendeyo nga sirina mmotoka mukwano
bannange mulekerawo comparisons ng'ezo ekituufu Muyange abadde n'omukwano omutuufu eri Tamale olw'okuba awanye Nalweyiso mu ngeri etali ya bulijjo ne mutuuka n'okugamba mbu yali yayagala dde okumusisinkana naye nga talina gy'amusisinkana kano ke kakisa kaafunye. Bannange sirabanga ku muntu alinga Nalweyiso ndifa sirabye munsi muntu alinga Nalweyiso mukama wange aze Nalweyiso nayagadde omukubira essimu omwebaza nga sirina simu ye bannange simanyi mbungalaga n'essimu tagiina nga message agireeta indirectly. Lwaki mulowolereza omuntu ebintu ebitali bituufu? Muleke abantu bakungubagire bannaabwe bye mulowooza oluusi si bwe biri. Abafudde boogera twogerera bwogerere newaddeyo okutuukirira omuntu yenna Tamale bwe yanyiiza nsobola okwogera naye asonyiwe Tamale. Bantu bangi ndozadde balumwa banyiiga olwola institutions zolaba sinnaba kulaba ku lisiti y'abantu abagenda okwogera oba abawadde obubaka naye olunaku lw'eggulo wenaviiriddewo mu kitabo nabadde sinafuna bubaka bw'emmengo. Bannaffe bayinza okuba nga banyiivu naye nze ndi mwetegefu okusinkana Katikkiro mu layini eyo eya the dead stay down. Sindi njogere naye ku lwa famire n'abo bonna abalala ababulira nti abadde abayisiza bubi tusobole okumalawo ebintu ebyo ate munnaffe abo mule mirembe asobole okwebaka gy'alaze nga bwe tugamba nti rest in peace. Ekirala waliwo contradictions. Sebo Father nasobodde ekiro kino okuwuliriza ku butambi bwa Tamale naye akamu so ne munnamawulire omu akoogeddeko ku makya ng'agamba nze temuntwalanga mu kereziya. Kakati ne bakuliriza ekyo temuntwalanga mu kereziya naye yakimalayo atya? Temuntwalanga mu kereziya Father Kiibi okumpita akalambo. Seba asomye wano si Father Kiibi bwana mukulu gw'osomye n'olwekyo teyagaana kumutwala mu kereziya. Ekyo njagala okukijjawo. Ekisembayo abo n'abadde bamunyiigira ffe nga bakoze naye Tamale badde asaaga nnyo ate ng'ayagala nnyo ndowooza yatiizinganga nnyo banne ku ssomero ne bimunyumira. Kakati nga waliwo ffe ababadde naye lwe tuyiginowalinga ebintu ng'ebyo ne tutabitwala nti bikulu. Gwe ssebo omuntu wagambira nti munziikanga nnyimiridde n'omutwe ne gusigala ebweru. Kakati omuntu oyo ng'ogitwala nti kiri siriyasi era kyayogedde ali siriyasi era mukyawe ku lwekyo tekisoboka kubanga tewali ajja kusobola kukikkiriza ne bweba gavumenti ejja kikkiriza ne bweba famire tejja kikkiriza. So omuntu ng'oyo toyinza kumutwala siriyasi n'ogaa nti ne byakwogeddeko ne byayogedde bino n'olwekyo sirikola kino na Tamale emirundi. Ye bwatyo bwabadde era ffe tubadde tumutegeera. Eno message egenda erimwe mwenna bakomuledi ne bannayuganda abali mu nkyukakyuka. Leka mbabuulireko Museveni atutagetinga nnyo ayagala kutumalamu maanyi. Naye agenda tumalamu amaanyi atya? Yalowooza nti bwakwata ssente n'aziwa Kisekka n'atandika okwogera ebigambo ebimuwagira Museveni yaba atagetinga mmwe bannayuganda munafuwe otuuka okugamba Kisekka kyatukoze. Leka nkubuulire Kisekka bw'alya ssente aba yeeriddemu olukwe aba tannalulya muggwe. Bannayuganda muli miliyoni 45 Kyagulanye yekka omu ne bwe kutabaako balala mwe bannayuganda ne mutandika ne mugoberera Kyagulanye bukyabagamba olutalo muba musobola oluggusa bulungi nga tekuli na Bakisekka na baani. Njagala mukitegeere kino
luno olutalo Museveni abatagetinga nnyo akimanyi temusobola mwagala naye ayagala the moment wolowooleza nti kamulwanyise obeere ng'onafuwa agamba tunamusobola bwotyo bw'omuyamba okwekuumira mu buyinza. Waliwo bano bannaddiini abagamba tufukamire tusabire eggwanga lyaffe. Okusaba kulungi nnyo kubanga temuliimu kikyamu mu kusaba, naye kambabuulireko okusaba kulungi nnyo naye ate okusabiriza kubi. Nti waliwo abantu abeesonyiwa okukola ne badda mu kusabiriza. Bannaddiini b'e Uganda musabiriza temusaba. Katonda yakuwa obwongo, Katonda n'akuwa omumwa, n'akuwa amaaso, n'akuwa emikono, n'akuwa amagulu. Mulabewo byakozesa okukuopulesinga okukujjako eddembe lyo. Gw'ogaanye obikozesa ofukamira bufukamizi Mukama nnyamba obanga eyaleka okukola n'osalawo ogende ku street osabirize. Okusaba tekugenda kutereeza ggwanga. Okusaba obanga akola masturbation ng'onoonya mwana ate omunoonyeza mu masturbation. Nkikubuulira buli kimu kye twetaaga Katonda yakituwa. Tulina okubeera wamu okulaba nga tulwanyisa abasajja abo okubajja mu ggwanga lyaffe. Ate tulina okitegeera nti tulina okuteekawo embeera. Mwe bali eyo babawunziza eyo mu makyaki gammwe n'emizikiti bakugamba mbusaba Museveni ajja genda. Leka nkubuulireko Museveni agenda ng'okozeseza mikono gyo n'amagulu. Olaba n'eddiini ze bakugamba zonna abaazitandika baalwana basitula ebitala. Kati gw'oli akubuulira bubuulizi gwe bireke Allah ajja mujjawo, gwe bireke Yesu ajja kukola. Muganda wange bakukonya bayamba Museveni nga beeyambisa ebitabo ebitukuvu. Mpuliriza bulungi, tewaliiwo mirembe gigenda kujjira mu kusaba newankubadde nti okusaba si kubi. Mmwe temuli mu kusaba, muli mu kusabiriza. Musabiriza eggwanga liggwawo oli akugamba saba ngeno we batta abalala. Lwaki abatta yali successful mu kubatta? Yasabyewa akozesa mikono gye n'amaaso ge n'amagulu ge na byayina okukulwanyisa. Kyokka gwe by'oyina okwerwanako Katonda yabikuwa n'okubikuwa. Senga Katonda aba teyakuwa mikono ogamba Mukama nnyamba tewampa mikono, ate anwanisa ayina mikono. Mukama nnyamba tewampa bwongo, ate anwanisa ayina bwongo. Mukama nnyamba tewampa magulu, ate anwanisa ayina magulu. Naye byonna mubiyina oli wali eri osabiriza. Mukama mulekerawo musabiriza. Mwe temuli mu kusaba, mwafuuka babbeega basabiriza. Tewaliiwo kirungi kigenda kutereeza Uganda nga kiva mu kusaba. Ekyo nkibabuulira.